Mufti Mubajje tokyali supposed kubeera nga gwe okulira abasiraamu. Mubajje lwaki weerayizanga? Mubajje lwaki ofuukira abasiraamu akayinja mu ngatto? Mubajje obusiraamu wabusuubulawa? Lwaki ofiira ku bantu? Kuba gwe otuuke wa muzeeyi, kuba gwe atambula n'abasirikale. Tofuukira bantu kizibu, tosobola kukwata bantu bangi. Namba y'abasiraamu ennyingi gwe ogifuukira ekizibu weerayize. Tosobola kukwata kooti za ggwanga Uganda kuziyisa mu maaso. N'essaali ya Buyisiraamu ogiyisizaamu amaaso. Otherwise abasiraamu abalese omusajja oyo okuniga okusimulyako obusiraamu ebisooto musibira bwereere. Tewali nsonga lwaki musiiba nga n'essaali ya yeekulagira nti oba olwanirira obusiraamu newe obufiiririra ogenda oli mutukuvu wa Allah. Obusiraamu kye kimu ku bintu ebinene nnyo mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna. N'olwekyo ekibayi ky'obusiraamu ekisinga obunene bwe kiba nga kyeyawudde ku mubajje liivu busiraamu bbi. Ofuukidde abayisiraamu ekizibu. Buli kaseera weerayiza okimanyi bulungi nti ssemateeka w'obusiraamu alagira teri akulira busiraamu ng'aweza emyaka 7. Kakati wawezezza 7. Weerayiza emyaka 10. Ogenda vaako ng'olina emeka. Bw'onootuuka bakati nga bakuggyako. Okimanyi bulungi nti ssemateeka akulagira nti omuyisiraamu yenna aliko ebikolobero oba yali asingiddwa ku misango tasobola kulya busiraamu. Manye emisango gye wakasingibwa. Lwaki ofiira ku bantu nga ggwe omuntu omu? Enough is enough. Toleetera abantu kubaleeta kigambo mu mutima nti enough is enough. Tokaba basiraamu banno maziga na musaayi. Busiraamu kiki otafunye mu Buyisiraamu? Kiki ky'osuubira okufunayo ekitali kyotanafuna kati? Ono Mubajje yalugulidde ku pata olunaku lw'eggulo yagambye gavumenti egalewo TikTok kubanga mbu buli kisiraani kyonna Saitwani nga bwe yakyogedde mbu eri ku TikTok. Ne twebuuza ebizibu Uganda byeyina ye alabye TikTok yokka. Naye nga bw'omanyi abaana basabudde Mubajje era na kakati kanku oyo abadde full figure kakati kankutwale ku baana abaana. Jjukira TikTok eno stress killer. Abantu abasinga obungi bagendayo just kunyumirwa for fun. Abamu bakolerako business. Abaana bafunye endorsements. Abaana bakoze eki kakati gwe ovayo n'ogamba nti bagalewo TikTok. Abaana bamuwadde ebibi. Ensi yonna nga yeekulumuludde genda okusala Eid. Abaseeka nga boogera ebigambo eby'enjawulo. Message esinza okumalamu amaanyi muze n'akawulira ye message ya Mubajje. Kye Mubajje mu bizibu byonna bw'atunuulidde bye tulina gavumenti agiraajanidde eggalewo TikTok. Wakati nga tuli mu kaseera nga rediyo y'obusiraamu baagiggala okwali kutambuzibwa daawa ebigambo ebirungi ebyo tabyogeddeeko oba teyabiraba oba teyabimanya. Paal FM baagiggala naye bwazze bw'ayimiridde emimbali akubiriza gavumenti eggalewo TikTok. The government of Uganda closed Facebook, but I think TikTok is worse than Facebook. I think TikTok is not being regulated. I for one, recently was in a country where TikTok is not existent. It's non-existent. Then I said, "Oh, this is good," because TikTok is for idlers, for content seekers, for those who have no sense to say. Omanya abantu abatali basiraamu bamanyi tujeregerera nti abasiraamu lwaki amabaala mu Ramadhani tegakola. Ramadhani bwegwa amabaala ne gakola. Noga nti ne batandika okugamba nti abasiraamu mwe munywa omwenge. Kati bw'owuliriza ebigambo bya Seeka oyinza okuloza nti be bana abasiraamu Ramadhani ng'ewedde abateekako bihudi ne yeesogga ekibala. Bw'owuliriza nnyo ebigambo bye. The government of Uganda closed Facebook, but I think TikTok is worse than Facebook. Ebyabyogera naye nga one day back polisi yakamala okupostinga ku Facebook ng'eyozaayoza abasiraamu okutuuka ku Eid. Naye Seeka ye ayogera nga ali convinced nti gavumenti yagala Facebook. Seeka agiramu. Seeka tereera. Solution si ya kukubiriza gavumenti kugala TikTok. Kyeki tufuula khaira umma. Ffe twajja kuno ku TikTok ng'abaana bali kuno banyeenya mabina.
nga banyenya mabina ne tutandika okwogerera ku politics ne badyoka batudisinga olwaleero abaana bali kuno boogera ebikwatagana ku ggwanga lyabwe bali inspired lwaki naffe abalemerako ne baga muzeeyo eri politics wamwe ku Facebook kati seeka bw'oba olabanga waliwo ebikyamu ebikolebwa ku TikTok gulawo akawunti kyekitufuula khaira umma kuntum khaira umma ukhrijat linnas mwabe kibiina kya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri kibiina ekisukkurumu ukhrijat linnas mwavaye eri abantu ta'muruna bil ma'ruf mulagire empise nnungi wa tanhauna 'anil munkar muzize ebikyamu hey tuzize ebikyamu kati ekyo kye kitufuula khaira umma sikugenda kumacha mbulwokuba olabye TikTok kuliko ebikolebwako gwe byotalaba byolabanga ebikyamu nti bajigale gula wa account jangu okola ebituufu okuta'amuruna bil ma'ruf ozize empisa embyezo zolaba ku TikTok bwe batyo bwe bakola sekaterera seka gwe ku TikTok bojibikula kwakati sekera ne bwe mbuziza nti ogiramu agambye TikTok yaba aidola ba aidola gwokola kochi nze kati atagula ba malaya atengo nsanga mibanda bya ba malaya gwali bize ku TikTok okola kochi okutuka okumanya nti TikTok eberako bya kisiru eberako ba aidola bannange nanyini TikTok yakola TikTok video ekuletere ebintu byokka byoli interested in seka lwaki gwe feed ye kuletera bya busiru kankwate simu yange wane yokulala nawe erango yagala otegere empisa z'omuntu zennyini otegere omuntu ye bwali yennyini nyini kwata TikTok yo gibikulo gende ku for you ye feed ye byemuletera yoyo omuntu ye karakita yoyo omuntu kuba feed ye kuletera ebyo byoli interested in seka lwaki gwe bakuletera bya busiru nze kansoke mbikule feed yange Everything starts from there. Feed yango giraba ekuletera byoli interested in network yagala kunkola ki network yagala kunkola ebyo bya crypto bana b'obusiramu baabo XRP bino bya crypto seke yo feed yang seke yo feed yang We're gonna win so much. If you hold crypto, this message is for all right, so abasinga kuma mugenda kutandika okwebuuza izo film video ekuletera ebyo byoli interested in seka lwaki gwe feed ekuletera bya busiru goli interested mu bya busiru nze olabyeko feed yange n'omulala abikule feed tesobola kukuletera ekyo kyotali interested in kati awo tuzaayo tutegeera lero omukulembeze ekyatukulembera abasiraamu ng'ojagala otegeera empisa z'omuntu n'embeera personality ye kwata essimu ye genda ku feed ye ekuletera byoli interested in tesobola kuletera birala era ebyange obirabye ekuletera firimu bya politics crypto because my area of interest awo weeri baana boogera ku nkyukakyuka tolabye mu baamabina banyenyaki bakolaki tusobola osigala nga tuserengeta biibyo bya bujingo eyo dakisi vibes crypto baana ba busiramu beberako nga ndaba bahijabi seka olaba biki mipiira sports seka ku TikTok olabako bya busiru solution sikugala TikTok sekaterera mutulabisa mutuvumaganya ne batuuka okugamba nti amabaara webituuka mu Ramadhani nga amabaara gaba tegakyakola gaba gaggadde ekisibo bwe kiggwako seka mwe mubeera mabaara biki byoyogera kuntum khaira umma fabe kibiina kya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tuli kibiina ekyasukulumizibwa ukhrijat linnas twavaye eri abantu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
kulagira mpisa nnungi na kuziyiza bikyamu. Gula wa account tandika okuziyiza ebikyamu. Tandika okuziyiza ebikyamu. Solution si yakujjawo. Singa TikTok bwebanga kale eriko ebizibu byayo yakujijjawo. Buli ekizibu ekijja nti jawo bujja. Sekati wandibadde mu dunia. Kanyale wo omumanyi byogenza okola. Tunze mali y'obusiramu ne nannyini nsi yandigikugyemu. Naga ono atigomya abasiramu be Uganda atunze mali y'obusiramu. Kamuje mu dunia nyini nsi najikufulumia. Singa buli kyali ekizibu nga bwe batyo bakisolovinga na kukikwata kukiga jambula. Tewandibadde mu dunia muno. Nyumba ya Allah batuuka ne bagiteeka ku nyondo wansi w'obukulembeze bwo. Nannyini nsi yandigikufulumiza singa ebizibu bwe bityo bali bisolovingibwa. Lwaki tofuna ekyokuyiga okuva mu ebyo? Message kyeyo gy'oyinza okudelivalinga mu basiramu. Ku bizibu bye tulina olwalero Pale FM bwagigaddewo. Baana b'obusiramu bali mu makomera. Abantu babakoze ebintu. Abantu balina ebizibu, abantu bamenyedde amayumba gaabwe. Olwalero ze ekizibu kyoyogerako TikTok. Seka tereera. Tereera wekitibwa Allah kyakuwadde omukisa okutereeza. Tereera. Yes, nkugambye nti abaana bo banyiivu. Era bamugambye nti munnange tereera damu system kubanga abaana bangi sawa yakakati nga TikTok munnange bafuniramu nnyo ddala. Abaana bafuse ba brand ambassadors bafuna per month TikTok. Abaana be brandinze. So ovayo no gamba government nti egalewo TikTok nti sibi ebizibu bye tulina waneno mu ggwanga Uganda. Ebizibu bingi nnyo ddala bye tulina. Ate nga munnange nga tuvuddeko era nga tweyongeddeyo waliwo omwana muwala aviiriddeyo wa UPDF. Munnange oba bafaaki oba babadde ki naye bibino. Ono musimanya ye Captain Morgan. Angambye Luzira must shine, no problem. Welcome to Entebbe. Me, I'm waiting for you. Captain Morgan, you don't need to wait for me, Captain. You have any authority, you have any power to fly in Uganda Airlines and come for me, my dear. Don't waste your time for waiting for so long because you can wait until Lake Victoria dries, you idiot. Mbu Captain. Oba Captain wabusomera waggwa n'agamba leva agakulinga agaabayekera ba Al-Shabaab. Oba Captain wabusomera waggwe n'agamba leva agakulinga agaba abayekera ba Al-Shabaab gwe. Whom are you waiting, you fool? Ani golinze. Wait y'obusimoolo busalale and enjoy it with your family. In mama yingi ya pole. Don't shout for me, idiot. Luzira must shine. Ani go kanga ne Luzira goloza be mutaddeyo si baana b'abantu. Do you really think you can threaten me with Luzira? You can even build more because I don't care. Kitegeera gwe mazi. You can build more because for me I don't care. Bana ye mbadde nkyebase. Munansonyiwa. Mbadde nkyebase. Ngenza okuzuukuka ku simu okwata ku simu yange nensangako comment eno. Okitegeera nensangako comment eno ngenza omukuba olugalo nga yeeyita Captain Morgan. Hey, you just get the military chopper and come for me, no problem. Don't wait for so long because you can wait until you die. Ojja kulinda paka ng'ofudde kubanga siri mwana wa nnyoko nti I'm going to introduce myself for you. Nkweyanjulire for you to come and take me. Don't even waste your time. You just get the helicopter, the military chopper, the Museveni's chopper, or Uganda Airlines. You have the authority. You have anything you want. You have Bank of Uganda. You can get fuel whenever you want it. Just get the chopper, military chopper, airlines. They are all yours. Just get it and come for me. Halas, it's okay and we'll rest the case. Don't even stress yourself waiting. When are you going to wait? Ogenda kulinda paka di Captain Morgan. Captain Morgan. And if, by the way, you look dirty. Captain Morgan, you look dirty. Go and just clean yourself. You look dirty. You look disgusting. Olabika bubi, you look dirty. How can you be a captain of a country and you look like a garbage collector? Banaba collecting a garbage on the streets. Just nga tuvuddeko eyo munnange nga tuvuddeko eyo wano wetuli essaawa ya kakati waliwo katugendeko ku nsonga z'Abaganda baffe akirewo Kivumbi General Gaddafi ne Mr. Smart kiki ekiriwo katugendeko mulwanyi munnaffe alina kyatugamba.
My brother. Omuyenzi Katolu bwama yagamba obwana bwa Nuupu obwo obwana bwa Nuupu bugenda batereza mulayini, obwana bwa Nuupu bugenda tereza eggwanga. Era gwe nga kisi oli public servant oba oli mukozi wa gavumenti togeza n'osembera ewali obwana bwa Nuupu oba nokkiriza okukozesebwa okutulugunya oba okukakkanya obwana bwa Nuupu. Mugamba wange ojja kutuuka n'okutya ekisiikirize kyo. Busobola okukuwa promotion ensi n'ekutegeera, naye ekibuuzo kiri nti ensi ekutegedde batya era promotion bugikuwadde mu ngeri ki? Kati nno ye bwana Abraham Lyon, simanye yeyita Lyon okuva e Kigali naye ng'asinziira wano mu ggwanga Uganda. abaddengayo bulungi era nga babeera mu zisawuna kirabu eyo ne Mathias Mpuugo wa DA. Naye ensi ebadde temuwa makulu neke yasazeewo ajja atuule mu musango gw'abaana ba Nuupu. General Gaddafi akireewo Kivumbi Smart Wakabi ndowooza yabadde abiyita bya bulijjo. Keesi ze babaleetera ez'abaana abali mu kkomera e Masaka, abaana 2 naye nga bali ku keesi ya aggravated robbery, naye baakatuulayo emyaka 4 ku 2 tebawozesebwa, tebakola ki. So ndowooza yalowoozezza Nagguno agenda kujja azannye firimu ze. Maama muganda wange wano wakutte ku kyokya. Olabye wayimiridde nga toyina na confidence. Negwe prosecutor omanyi kyekitegeeza government prosecutor. Si bano abaana babano simanyi omwana wange munnange yamaliriza LDC, omwana wange kakati alina okugenda ku intern, omwana wange kakati alina okutandika okukola okuweereza, alina okufuna experience. Mwe temugenda kuyigira ku baana b'abanaku. Abaana b'abanaku ababasasula, ababaliisa, ababalabirira, ababatambuza. So mwe muleeta abaana abammwe bakyakayiga bayigire ku bulamu bw'Abaganda baffe. Ekyo tetugenda kukikkiriza. Prosecutor Abraham Lyon abaana wabalabye bakukyalidde. Omanyi mwayiga kimu kutiisatiisa, mentalite y'okutiisatiisa. Kakati nze nkola mulimu gwange, ninakola ekyo ekimpeereddwa. Naye watabaawo obujulizi. Gwe keesi tosobola kugiraba nti eno keesi ya kisiru nnyo, teholdinga substance. Era kyekyo lwaki gavumenti egiwanvuya omulimu gwo ku speedinga up trial. Si byakujja kutandika kutwemoolerako awo mu kooti. Awo toli ene wa mukwano gwo muhanji mu comedy store. Nedda obwo bulamu bw'Abaganda baffe bw'oyimiriddemu. Kakati ensi yakitegedde nti prosecutor gwe baleese mu musango guno ogw'Abaganda baffe amacha kyakayiga. Ate kyakayiga kaada wa NRM, muwagizi wa PLU, muwagizi wa DA, Leaders Alliance ya Mathias Mpuuga Nsamba. Era zaakolokota people power ne His Excellency Bobi Wine. Kati olwaliro gwe baleese mu musango gw'Abaganda baffe abakuumi ba His Excellency Bobi Wine. Mbwakola mulimu gwe, nkola mulimu gwe. Ojja gusuula wodduka emisinde. Eno birala ofesingibwa bwogo. Temugenda kufuuka bakyakayiga, temugenda kuyigira ku bulamu bw'Abaganda baffe. Bamufuna mpola be muyina okuwa obwenkanya ate mujje mubayigireko. Sebodde wale. I need protection from the court. Owulidde ebintu ebyo abaana bafutusojja bwe bakugamba nti munnange wetutandika omulimu tuba tugutandise, ate munnange wetukola research tugikolera ddala ewaffe tekubeerako yadde 10 mbu waliwo asasula. Emirimu tugikolera ddala kyeyagalire, era gwe tewasalawo nti paka
mission nga tugiguzisa tulina okuba nga tukola emirimu egyo egisaanidde. Munnange oli ku NCK-TV, teweerabira kubanga osubscribinga wobanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wasinzidde, sigala naffe tuvaawo.